Yonna gy'oli muganda wange ggwe ampuliriza wano ku Uganda at large, nkulamusizaako nnyo gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo. Ebintu by'emmengo bino naddala kubikwata ku Kabaka ennaku zino kirabika nze mbadde sibyogerako kiwanvu kiri awo kubanga era nga bwe nabiteebereza era bwe biri. Singa tuba twogera bwe tuba tujjukira okubanja Kabaka ali ludda wa nga bwe twateebereza amadda ge gagenda kubeera gatya na butya Mayiga bwajja okubeera kati ssaawa eno ng'alaga nti bali bonna babadde boogera babadde kwegamba babanja Kabaka babadde nga abakatinko kwegamba abeefula nti baagala nnyo Buganda, Kabaka ne Buganda mu mbeera efaanaganako bwetyo era nga bina bagamba nti mu kaseera kano temugenda kufuna backup eri Kabaka tyagambye nti abantu bange munnange bandaze omukwano. Naye ebyo kale eyo chapter neeba nga yaggwa ne tubikkula chapter endala. Essaawa eno we tuli muganda wange naye nga sinaba kubeera nga nkubuulira akanvu n'akagga mu mboozi yaffe eno. Nsuubira okuba nga essaawa yonna omu ku babiri Kabaka oba General Museveni omu ku babiri ajja kusituka agenda ewa munne babigaayeegaayeemuuko. Aidha Museveni agende ewa Kabaka okubeera nga amukulisa obulwadde, naye Museveni yayinza okugenda ewa Kabaka kumukulisa obulwadde, naye ate era ku sayidi endala nti Kabaka ennaku zino engeri gye bamukwasaganyamu n'ebintu bye, engeri gye bamuvugamu speed waali esanga ate yasituse okugenda okumukulisa obulwadde, kusisikana General Museveni amukulisa obulwadde. Naye awo nsuubira okuba nga bagenda kuteesa ku bintu bingi nnyo nga bwogenda okubeera ng'owulira ensalawo y'omulamuzi Buchanan ku kwemulugunya oba ku musango gw'amabirizi. Simanyi butya munnange bwe bagenda kukwasaganya nsonga zino kubanga looya wafumu bw'ati Male Mabirizi, munnange kkooti emaze okubeera nga emuwa olukusa, era olukusa luno lutadde Mengo ku bunkenke Mayiga ne banne, kubanga olukusa lwe bamuwadde kwe kubeera nga munnange Kabaka alina okubeera nga awaayo ebikwata ku bank accounts zonna, agreement endagaano ey'ekyama gye baateekako omukono ne General Museveni, ebyapa bye byonna alina okuba nga abyanjula babitunulemu. Ebyo byonna munnange kkooti emaze okubeera nga ewa looya Male Mabirizi ate eryantama olukusa go ahead nti babikuwe obitunulemu osobole okubeera nga naawe otegeka bulungi nnyo ensonga zo. Jjukira nti ono gwe twogerako looya Male Mabirizi bw'atyo muzimu ku nsonga enkulu agamba nti Kabaka Ronald Mwenda Mutebi si ye nannyini Maryland wabula aliwo nga trustee, era nga Mabirizi ono muganda wange mu kusaba kwe yateekayo eri kkooti ayagala kkooti eragire era emukkirize okubeera nga akwata mu ngalo ze 5 oba atunulamu, tebagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo, atunula munnange mu agreement, mu ndagaano classified agreement, naddala ezo ze yasanyiningako ze yateekako omukono ze yatuukako ne General Museveni tibuhabulwa bank accounts ze ne Kingdom Official Maryland titles, ebyapa eby'ettaka ebya Maryland byonna Kabaka byalina, baagala okubeera nga Mabirizi abitunulamu. Kakati munnange ezimu ku documents Mabirizi zayagala mulimu
copy eya memorandum of understanding Kabaka Mutebi yateekako omukono ne General Museveni 2013 era nga eno munnange endagaano gye twogerako yali baali bakkaanya nti Buganda eddizibwe ebyo byonna ebyawambibwa Dr. Milton Obote oluvannyuma lw'omwaka 1996 crisis eyaliwo Kabaka Mutebi bank accounts zonna bank statements zonna zirina okuba nga ziweebwayo bank statements okuviira ddala 2013 liizi z'ettaka zonna sub-leases license and other dealings Kabaka Mutebi munnange zakoleze diiru zonna zakoze okuva lwe bazza ebintu ebyo ebimu ku ebyo suubira byonna nti bakola kye baabizza. Kaakati mu birala byayagala okumanya Mabirizi ayagala kumanya companies zonna ne entities Kabaka yenga ye zaalinamu personal interest wamu ne shares ebyo byonna balina okuba nga babimuwa. Mabirizi tafuuse IGG. Mabirizi era ayagala Attorney General Kiriwa Kiwanuka amuwe certified copies eziraga amannya gonna ag'ababaka ba Parliament abaaliwo nga debate ey'okuyisa Land Act 1998 era ayagala ne Hansard eyatuusa ku nnongoosereza eya Land Act 2010 ebyo byonna abyagala. Munnange bw'atyo omulamuzi Buchana n'alagira ekikwatako abakwasaganya ensonga za Kabaka wamu ne Attorney General Kabaka of Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ba personal lawyers be bateekeyo bafayiringe okuddamu kwabwe nga 19 Septemba byonna babimuwe Mabirizi asobole okubeera nga naye afayiringa rejoinda ye ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba 2024 kati olwo fayiro etwalibwe oba eteekebwe mu maaso g'abalamuzi 5 balambirira abakooti taputa ssemateeka Constitutional Court. Ebyo nga bwe biwuliddaawo muganda wange kooti emaze okubeera nga eragira mubireete ate byakyama si byakyama mubireete tulabe Maryland ebyapa biriwa companies shares n'ebirala tubitunulemu tubirabe. Endagaano eyo 2013 eyogerwako era nagyogerako ku wano kati munnange ebyo byonna katusuubire nti nno ate DPP nga bulijjo tebatugambye nti agwo omusango oba ebyo abyeddiza Mabirizi tuwe byonna byolinawo tutandikire awo ebyo bikomyawo kubanga akati awo kiba kitegeeza ki wa Mabirizi manyi kati ne Mabirizi naye sikyatamu mutegeera bulungi nnyo obuuli awo kubanga emisango agiwaaba naye ate biseera ebisinga obungi giba tegifudde bagimuggyako. Kale Mayiga era nga naye lwoyo omutendeke n'abalala bonna bali mu kutakula mitwe okukosa munnange n'embeera eriwo wakati wa Mengo ne central government oba ne General Museveni in particular. Suubira makkati awo tuyinza okuwulira nga waliwo omu ku bbaasi tuse n'agenda ewa munne aitha Museveni okugenda okulaba ku Kabaka obulwadde oba Kabaka okugenda ewa Museveni. Ekyo
ng'era bwe nkikutegeezezza tukirindirire nsuubira okuba nga kijja era mwe mujja okuva